eno wogirabidde kitegeeza wayise mwaka omukadde gukulike katika nkwanirize mwaka omupya ogw'enkyukakyuka gwa 2026 wabula negatako mu kaseera ke kamu twanirize omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mwaka ogw'enkyukakyuka omupya ogwa 2026 mpuliriza tutandikidde mu kibuga Kampala mwenyewe yatugamba ono Kampala si kibuga ky'abafala wuliriza akamya ako kalaba ke mutedde mu screen ekyamazima kiri nti kapozingako nga threat ngamba gye tuli ako kalaba kalina strategy strategy yako yali nnungi kali katambula bulungi bwetekereza wiki yako ne touch ku statement ze kakolanga ezali comical dramatical ngosobola tracinga omukululo gw'omugenzi Katolu Bwama mukamikano kyakubiri kali ke rebrandize bulungi nga kasobodde okubika ekisati kyake ekya kyenvu bannakampala nga tebasobola kukiraba nkudemu wekajjira kasobola okubika ekisati kyake ekya kyenvu ngamba ekisati kino bannakampala ne bava nga tebakyasobola kukiraba ne ke rebrandinga bulungi kali katandise bulungi kyekyamazima era entandiko yaako yali threat eri omuntu yenna eyesimbye mu kibuga Kampala era nali ntudde ngambala wawe ngendo okukaliira ebigere recently nakizudde nti bambi tekyetaagisa naye kankayambeko nkabuulire ekyakasuula lwaki nkozesa statement ekyakasuula ono omulaba wano tasobola yadde owezi obululu 20% ku bululu bwa SG David Lewis kankuddiremu ono omulaba tasobola yadde okukola 20% ku bululu SG David Lewis Lubongo yabwagenda okufuna ku kifo ky'obwa Kampala njagala tugende empola ate nkulage lwaki kagudde akali akali katandise obulungi akali kalina approach eri comical akali ke brandings obulungi kayingiramu omuntu ogwa eyayonoona byonna video wegbero genda kuba omutegedde wekatandikira nga si byamagezi nnyo byekoogera nga just kali comical nga kakusesa busesa kalina approach ya internet selection ya statements ze kali kakozesa ezali a bit arrogant naye nga ate ziri comical zali bible nga abantu basobola okuzigula nga kasobola okublendinga with the public era nga senga kali katambulidde awo just ne kasigala nga kozaamu approach yaako kali kasobola okupozinga nga a big threat eri mukuubwa SG omuyigirize David Lewis Lubongoya akami kano omanyiwe kagwira katika nkulagewo ng'oyagala okutracinga omuntu atanneeyambula saati ya kyenvu ng'oyagala okutracinga sympathizer wa Museveni omutuju ng'oyagala okumanya ani akolera state directly ne indirectly noonya statement zino wammanga noonya omuntu akusiigira solution z'ekitundu eza Uganda solution ku bizibu by'ofesinga mu kitundu kyo ne mu ggwanga lyo nga takutunuza ku nsibuko y'abizibu ebyo na butya bwagenda jijjawo nkuddiremu ng'oyagala okuzuula omukozi wa state ali direct nali indirect kola bino wammanga gwe wuliriza nnyo omuntu akusiigira solutions ku bizibu by'ofesinga butya bwagenda okubikolako nga takutunuza ku nsibuko y'abizibu ebyo na butya bwegenda kubeera addressed wano oba omumaze tonoonya muntu ayambadde saati ya kyenvu ne bw'aba ali mu kiragalo omutegera nti ono wa yero kati akambi kano ensobi gye kaakoze kwe kuddamu okwambala essaati ya kyenvu mu bigambo byako okujja ng'ali opinion best solution best approach yako obudde buno
bw'ogitulesinga obulungi erina omuntu mweri nga yabadde mu kifo ekyo. Mpulirizaamu, nsereko oyo mulaba abadde calculative ngenda muwa credit, kuba ekyamazima kiri nti abakudda abaye tasobola kukuba SG kalulu, ekyo nkikubuulira. Abadde calculative ekimala, kubanga mu bantu beyeesimbanga nabo baali bangu bakwoza, baali bangu ate baali bangu bakuwuddiisa. Kyakubiri, alina kye yali yakweka nti n'ensereko with time abantu bakategeera nti esaati ya kyenvu yali teyajambula, yali yagibikkako saati ya white, esaati ya independence, nti kala eya kyenvu yali teyagyeyambula, yali yayambalirako saati ndala eya independence. Nti ate wano wetulaga enkyukakyuka ng'emaze okwerula ekkubo eyagala baayo nabatali baayo. Akaami kano kaali katambudde bulungi, naye bwe wetegereza ttaaki yaako ku approach yaako obudde buno ye kasudde ekigo. Mpulirizaamu, byonna osobola okubikola, basobola okukulimba, naye ekintu kye batakulimbanga nti waliyo solutions ezisobola okujjanjaba ebizibu by'ofeesinga nga tojjanjabye kireeta bizibu ebyo. Bano babeera ba symptom doctors abajjanjaba ekiri kungulu naye ng'ekiri munda tebakikuteeko. Bano bakuwa painkiller weweze ku bulumi naye ng'obuliidinga munda. Kati munnabyabufuzi yenna gw'osanga e Uganda awo mu mwaka guno gwe tulimu mu kalulu ke tugendamu nga kyasinga okufrontingira ali biza akulaga butya the surface bwagenda okugitereeza naye ng'ekivundu munda takwadressingira bute bwagenda kukiwonya. Manya eyo red color ekugamba stop, noonya wali manvuuli. Maliriza bwe nti amazima gali nti Tumbeeto yatandika bulungi nnyo, naye gye bigweredde ng'alaze kale entuufu eno wano. Ekyo kikyamu for business mu Kampala. Tumbeeto Nsereka ayinza okuba teyakikugamba. The moment you begin to sympathize with those in power within Kampala oba ogudde wotandika okugera n'olusaasasa eri abo ba Museveni ne bannaabo, n'otandika okuba meetinga n'ofuna engagements with them wakati mu kalulu. That's a lost game. Kankole statement eno nga maliriza. Omulonzi w'omu Kampala nga mubuufu, omulonzi w'omu Kampala nga mugezi, a smart native mu Kampala wano tasobola yaddo okuwa an inch eyakalulu ku muntu nga wa NRM. Tasobola kuba yo Kampala gy'olaba ne message egirimu by intend nti egenda Museveni kyennyini kyayagala. Bategera ekintu kimu nti mu kalulu kano tebasobola kuleeta muntu mu kibuga Kampala, era bakimanyi awo tebayinaawo wiini. They know kye baakola, basindika agenti waabwe asinga okuba recruitingira abantu. Abakomezewo yali omuntu waabwe eyali yebrandinze ng'atali wa kyenvu, kuba mu rebranding ey'akasana akasajja kano ke rebranding abambi ne kava wano ne kadda wano, kati bakasindikira agenti mwamutegedde dda. Era bwetegereza obulungi abadde akanyuga emisumaali n'amayinja mu kampu gy'atalina gakanyuga. In the end amaliriza alina ba NRM. Omwaka nga gutandika nga lumu bwana Tumbeeto wamaze kankugambe bye ku ssuubi ery'okkulembera. Wali otambuddeko bulungi ng'otuwadde ka challenge nye katirengere ekifo kirese kiri vacant otulesemu fekka. Era wano wengendo okugambira nti congratulations Sir David Lewis, omuyigirivu owangudde ekifo kya Kampala nga toyina competitor, anti abaali bagezaako ate bamaliriza bambadde kyenvu. Wala nyekomye wano, congratulations SG wamma.